sharing ali ku the updates online page. Sharing ali ku the updates online page. Kimaze okubeera nga kikwata mukwano gwange atulaba, kimaze okubeera nga kitokota nga sikisaanikire. Sharing. This is a real revolution. Ngenaku z'omwezi 3. Kansala Mubiru James Lubaga North 3 naye asazeeko. Honorable Segirinya Muhammad naye asazeeko. Namungi w'omuntu mungi nnyo. Tewali so embeera bwetyo bweri naye nga tetumanyi kiki kiddako mukwano gwange. Ndaba nga aba LDU bongedde okubeera nga balinnya ku moto, batandise okubeera nga bajjayo emigemerawala, baagala kubeera nga bakuba abantu emiggo. Kyekiri wano essaawa zino ekawaala, aba LDU bamaze okubeera nga bajjayo emiggo n'okubeera nga balinnya motoka waggulu, okubeera nga batandise okuba abantu. So musheyaringe, muyite bannammwe, musheyaringe. Temwerabiranga ennaku z'omwezi 3 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga yeewandiisa. Kino sikirabangako abantu okuggwa kyenkana ku lumbe bonna nga bawerekera pulezidenti waffe ow'ekkumi. So sharing. Tutaddeko pages 2 zonna kweziri. Wobeera nga tolabira bulungi kusegirinya ng'ogenda kusegirinya endala. Essimu ziri bbiri naye nga wonna tulaba kyekimu. So wootuuka genda endala osobola okubeera ng'olaba. Naye nga namungi w'omuntu yeeyiye wano. Namungi w'omuntu mukwano gwange ali ku the updates. Kino sikirabangako bukyanzaalibwa. You can't stop these people. Tosobola kuzikiza. Abasirikale balemereddwa mukwano gwange. Omuntu yeeyiye mu kkubo. Abasirikale balemereddwa okubeera nga bazikiza. Abantu baduse ku lumbe. Andi kati tetusobola kyuka. So embeera bwetyo bweri. Tutaddeko pages zaffe 2. Osobola okuteeka wonna oyagala n'olabiraawo. Osobola okulabira ku Segirinya Muhammad fans page endala, osobola okulabira ku Segirinya fans page endala. So taddeko pages 2 okwongera okutereza mu network yaffe. In case singa olabira wano nga tewalaba bulungi, wonna nze ndiwo switch up ku ddoboozi. Embeera bwetyo bweri mukwano gwange atulaba. Embeera bwetyo bweri. Bamusazeko. Breaking news, President waffe asaliddwako. Ndaba nga emotoka y'akabangali emusazeeko. Tetumanyi kiki kiddako after all, naye nga ndaba nga President waffe amaze okubeera nga asalibwako. So simanyi kiki kiddako, naye nga President waffe asaliddwako wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Batandise okukasuka amayinja abavubuka. Oh my God. Batandise okukasuka amayinja. Simanyi kiki kiddako. Batandise okukasuka amayinja abavubuka beekawala. This has never happened, bannange. Batandise okukasuka amayinja. Katonda kino kyo. Katonda wange. Batandise bana Martin ateke ebbali mugambe kwezi abere mu maaso. So embeera bwetyo bweri tetumanyi kiki
tetumanyi kiki kiddako tetumanyi kiki ne mama wandituddeko mukwano siraba bulungi tulako kirabika mami tulako bambi kwegayiridde sinawe nkwatira bwolabya nga updates tutaddeko updates 2 tutaddeko updates 2 woyagala olabira as long as network ebeere kufavoringa woyagala olabira ate ndaba bakyuka banna ali ku the updates tutaddeko updates 2 tomusookayo bali mu kukyuka tewali bawera so ali ku the updates embeera bwetyo bweri namungi w'omuntu yeye wano okusobola okukungubiragirako pasta waffe Yiga naye nga ne pulezidenti waffe teyalutumidde mwana naye abaddewo musaale nnyo era nga naye asobodde okukungubaga kyenkana olumbe luwedde kyenkana olumbe lulinga oluwedde kyenkana olumbe lulinga oluwedde kyenkana olumbe otiagasi batandise okuba omuka ogubalagala mu bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu atwala essimu omwana abadde atuta essimu okwasa amasimu ambeko indako nagikwatira wano webereremu gobeera wanje foto enevudeko guno gwa kono obadde kyetekola gwasinga okugira ndono bangi kuti embeera bwetyo bweri mukwano gwange ali ku the updates embeera eyongedde okubeera nga ekyankalana Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando buli watuuka wonna bamuwuubirako bagamba nti Segirinya yewaffe bagamba nti Segirinya yewaffe buli watuuka wonna bakunyakulako essimu yange badde bagitutte ekiri wano okimanyi gwe eno sasage yennyini sharinga mukwano gwange ali ku the updates sharinga ali ku the updates online page sharinga ali ku the updates online page sharinga sobola okubeera nga tulaba bangi bamaze batandise okuba omuka ogubalagala tandise okubeera nga mpulira omuka ogubalagala oh my god batandise okuba omuka ogubalagala abaana basazeewo mukwano gwange abaana basazeewo bagamba nti ekijja kijje Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okubeera ng'atuuka ewaka bagamba nti ekijja kijje balina okubeera nga batuuka ewaka bagamba nti ekijja kijje
mwena abali ku the updates online page nyongera okubategeeza ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera nga tunominatinga president waffe ku lunaku olwokubiri. Kino kikkakatako okutegeeza munno yenna waali nti ennaku z'omwezi nga 3 tugenda kubeera nga tunominatinga. Kino kye bayita amaanyi g'abantu, kino kye bayita amaanyi g'abantu, kino kye bayita amaanyi g'abantu. Mukwano gwange ali ku the updates, kino kye bayita amaanyi g'abantu. Olabira ddala ng'abantu bonna basanyufu. Tiyagas tetumutya, tiyagas tetumutya. President is very very safe. Kawala awunya omukka, Kawala awunya omukka. Mukwano gwange Kawala awunya, Kawala aguddemu ensasage. Kawala alimu omukka. Gwe yitawo, mambo yayitawo, yitawo. Kawala Sauda Madada nkutumiddeko webale kubeera ng'ogoberera. Sauda Madada nkulabye, Abbe Mutebi nkulabye, Segirinya abantu b'e Kawempe bongedde okumwagala, abantu b'e Kawempe, abantu b'e Kawempe bongedde okububira ku Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando. Mukwano gwange mwebale nnyo, mwebalire ddala, nabasuubiza nti essaawa yonna tuyinza okubeera nga tusalawo. Kino kikulaga bulazi nti leero olunaku lwaffe, kino kikulaga bulazi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera nga kino akiwangula. Kino kikulaga bulazi, kino kikulaga bulazi nti ye mukulembeze owabasazeewo. Omutiitiizi tosembera, omutiitiizi gwe bw'oba okimanyi nti oli mutiitiizi, gwe bw'oba okimanyi nti oli mutiitiizi totawaana. Mukwano gwange bw'oba okimanyi nti oli mutiitiizi totawaana kujja wano. Bino si byabatiitiizi. Omugenzi bamudduseeko kibi nnyo, tebasobodde kuziika. Bagambye nti ekiriwo kati essaawa zino kwe kubeera nga tuli ku nsonga z'eggwanga. Omugenzi kibi nnyo, abantu tebasobodde kuziika. Omugenzi abantu tebasobodde kubeera nga baziika, naye nga wano kusa wano kunkulu ngo wano eyebwayiise ndabira ddala nga oh my god, omwana adduka nnyo honalebo, omwana adduka nnyo, omwana adduka nnyo, omwana adduka nnyo, omwana adduka nnyo oyo. Keep the camera. Babadde banzibyeko essimu neneebeereramu. Ayayayayaya, bano abaana tebamanyi muntu ali mu nnaku. Essimu babadde bagisise. Ayayayayayayaya, walayi walayi, walayi walayi mubiru. Temuzikiza, temuzikiza bakyali bange. Temuzikiza, 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 temuzikiza. Temuzikiza, temuzikiza. Bakubye tiyagasi mu baana, bakubye tiyagasi mu baana. Batandise okuba omukka ogubalagala, batandise okuba omukka ogubalagala. Tunuulira gwe, tunuulira, tunuulira, tunuulira. Aya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 , lengera, 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 lengera. Ayayayayayaya. Oh my god, batandise okuba omukka ogubalagala mu bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwana adduka nnyo, omwana adduka nnyo, abantu baleka emabega. Driver waffe odduka nnyo, driver waffe odduka nnyo. Honorable, omwana adduka nnyo, omwana adduka nnyo. Ateeke ebbali, ateeke ebbali. Kiggwa leero. Mama tulako. Banange kiki? Embeera bwetyo bweri. Pastor Igabambi ana abasajja banna. Embeera, 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 embeera. Entamu, entamu tugiwuzinga ku Tuesday.
ku Tuesday lwe kiggwa ayayayayayayaya mugamba mutya mwenna abawagizi ba People Power mu Uganda yonna huyo atuyitako president waffe huyo so embeera bweto bweri president tuli naye abaana tiyagasi tebamutya abaana tebatya tiyagasi bagamba nti ekijja kijje bo tebagenda kutya tiyagasi tebagenda kutya tiyagasi ekijja kijje NUP erina okufuga ekijja kijje struggle mwe tuli naye nga mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abatulaze omukwano abaana bebwayise kazo ayayayayayaya nengera ekimotoka kya UPDF kikwamidde mu kkubo wali simanyi oba kirinze ffe kiyinza okuba kirinze Mr. Update ndaba ekimotoka kya UPDF HD4 ndaba nga kitusinze wali mu maaso oh my god tetumanyi ndaba nga ekimotoka kitulinze tetumanyi kiki kiddako eno korona yaggwayo dda eno nate kyaliyo uli maaso twagala kulaba nga tutuula mu ntebe tugenda ntebe mu ntebe mukwano gwange atulaba mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga abaana b'ekazo abaana b'ebwayise Kyebando mwenna twongera obategeeza nti Segirinya Muhammad eddoboozi ly'Ekyebando ye mbaka waffe addako owaka embeera bwetyo bweri mukwano gwange atulaba embeera bwetyo bweri mukwano gwange atulaba twagala obategeeza nti ensolo ku kizigo kweri no retreat no surrender abaana ba Kawempe North mwe mulidde empanga president ayise wammwe abaana ba Kawempe North mwe abalidde empanga omukulembeze ayise wammwe Kawempe North Segirinya Muhammad president amuwadde omukisa n'ayitako mu constituency ye president awadde Segirinya omukisa singa watudde mu embeera bwetyo bweri Muhammad Segirinya president asiimye n'agamba nti katuyiteko mu constituency era ssebo wano wetuli we batulondera ddala wano zezimu ku byalo wano ebikola constituency yaffe ya Kawempe North so Segirinya Muhammad president asiimye ekyo kiba kikulu gawulire bwe ganyooka gawulire
gawulire bwe ganyooka oyinza okugamba tuli mu lutalo oyinza okulowooza nti tuli mu lutalo olunaku olwaleero oyinza okulowooza nti tuli mu lutalo lwennyini ganyooka okubula okukwetako obwessi ganyooka okubula okwetta obwessi ganyooka Segirinya bamuse tiyagasi mungi takyasobola kussa wetuva we bakuba omukka ogubalagala abaana be bwayise abaana be bwolaba so bwekityo bwe kiri wetuyita webagakuba mukwano gwange apo bagenda kukuba laba banaye abalidde mukasikire ddala nabiwamu Itaho gende. nabiwamu zonna muzambuse Itaho gende. temuzikiza olaba tugize nga tuba twebeereddemu temuzikiza abaana b'ekawempe north Segirinya Muhammad president asiimye n'ayitako mu constituency ye olunaku olwaleero kino kibeera kituzaamu essuubi kino kibeera kituuzaamu essuubi temuzikiza baana ba maama temuzikiza mbalaba kwe muli bangi nnyo mwebale nnyo okulaba mwebale nnyo okwebeereramu kansubire nti buli muntu yonna waali ali bulungi ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera nga twewandiisa Kyebando abaana b'Ekyebando mugamba mutya kansubire nti kyonna kye mwagaliza Segirinya kyakulaba nga afuka omubaka wa parliament temuzikiza ng'ennaku z'omwezi 3 November, that is on Tuesday next week, this week nyabo onto chiwede Kyebando abaana b'Ekyebando mwebale kwebeereramu nnyo abaana b'Ekyebando mwebale nnyo kwebeereramu abaana b'Ekyebando mwebale nnyo mwebalire ddala kwebeereramu okulaga Segirinya Muhammad Love mwebale nnyo mwebalire ddala okulaga Segirinya Muhammad Love abaana b'Ekyebando
omusajja abaana b'okkalerwe mwebale nnyo okwebeereramu omusajja butwala saketi oba Uganda Police omusajja butwala saketi saketi obusajja butwala saketi nkugambye obusajja butwala saketi teri kulinnya wansi bannange kibi nnyo so embeera bwetyo bweri tukyagenda maaso tukyagenda naye nga olumbe ade bulungi nnyo mukama katonda ddala buli kimu kyonna mukama kyalinaffe tewali bwe twawulidde ekizibu kyonna mpozi nga tumaze okunoonyereza ennyo naye nga wali byekazo eri omwana omu gwe bakubye tiyagaasi owaboodabooda oyo yo simanyi oba lutonze ebyekazo katonda ali wamu naffe katonda ali wamu emotoka za ndabira ddala nga onaleba waffe katiyagaasi kamulidde oh my god segirinya apooja tumanyi kiki kyabadde naye nga ndabanga omubaka wekawepo wa NUP ndabanga afudde mu maaso wano kirabika waliwo ekitatambudde bulungi so simanyi naye nga tugenda kubeera nga tukyagenda mu maaso so embeera bwetyo bweri abali ku the update online page nabagambye nti osogenda ku Facebook notekamu Segirinya Muhammad fans page nogenda awali profile ekigambo the update online TV nolikinga nobeera ng'osobola okufuna buli kimu ekigenda mu maaso okusingira ddala mu byobukulembeze bya wano mu Uganda osobola okukilikinga wali awali notifications nga olwo tubeera live osobola okubeera ng'ofuna oba osobola okgenda ku nonoonyereza Segirinya Muhammad osobola okunoonya awali fire page so embeera bwetyo bweri tetumanyi kiki waliwo ambuuza nti onalebo abadde ki onalebo akubibwa tiyagaasi obugundi ne busabukira mu maaso so simanyi oba lwaki teyazena galubindi naye nga onalebo waffe bambi onalebo Segirinya obugundi bumusamukidde mu maaso so katumusabire asobole okubeera nga awona Mr. Update obuntu bumusamukidde mu maaso naye nga katwongere okubeera nga tumusabira Mama nyabo. Tonda wange abaana babadde kyabo
bwekito bwe kiri. Yes, abatugoberera Segirinya Honorable Wafula Kawempe Noso wa NUP. Tetumanyi kikiddako naye nga sofa buli kimu kitambula bulungi nnyo. Honorable Zake Francis naye teyalumidde mwana tuli naye. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tuli naye. Abawagizi ba NUP bonna tuli nabo. So embeera bwetyo bweri naye nga buli kimu sofa kibadde kyatambula bulungi nnyo. Buli kimu kibadde kyatambula bulungi nnyo. Teri kuzikiza. Oh my God, kirabanga ku kyazaalibwa. Omuntu yeye etandika butandisi teri kuzikiza. Waliwo abantu wana amagezi naye nga breaking news Honorable Segirinya obutumukubye mu maaso obwa tiagas naye alemeddeko agamba teri kuzikiza ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera kunaffenna nga tubeera wali erugogo wandisa president wa NUP. So bwekito bwe kiri naye nga temwerabira Bannayuganda mwenna mulina okubeera nga mumanyi nti enkyukakyuka etuuse okusinziira obubonero bwe tulaba ffe nga bali ku ground. Kano kabonero kankukunala okulaga nti obuyinza bunatera okubeera nga budda mu mikono gy'abantu. Kabonero kankukunala nga kalagirawo nti obuyinza bugenda kubeera nga budda mu mikono gy'abantu essaawa yonna. Nga tusobola obuguwa tugenda kubeera nga tukikwasaganya amakulu aga NUP budde bwonna tunaatera okutuuka mu maka gaffe amakulu wano ekamwokya mukwano gwange atulaba. So essaawa yonna tunaatera okubeera nga tutuuka mu maka gaffe amakulu wano ekamwokya. Honorable Zake Francis naye teyalutumidde mwana tuli naye wano. Abaana baffe ababodaboda bakinyoozi nabo tuli nabo olunaku olwaleero. Kama mulungi nnyo tumaze okutuuka ku maka gaffe ag'ekamwokya. Kitebe kyaffe ekikulu ekya People Power oba National Unity Platform tumaze okubeera nga tumaze okutuuka mu maka gaffe amakulu wano ekamwokya. Mwebale kutusabira Mukama mulungi. Ali ku the updates gamba nti ekiseera kyonna Mukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. God is good. Tutuuse ku maka gaffe. Tumaze okutuuka mu maka gaffe gamba ali ku the updates nti Mukama mulungi nti amen. Tumaze okutuuka mu maka gaffe newankubadde Mr. Update afunye Maxi. Ati naite obuyisi. So bwekito bwe kiri tumaze okutuuka mu maka gaffe wano ekamwokya. Mukama mulungi nnyo. Ne Honorable atandise okubeera nga atunulamu Honorable amaze okunaaba amata mu maaso. Ne Honorable waffe all the time God is good. God is good all the time and all the time God is good. So ekyo kirungi nnyo. Tumaze okubeera nga tutuuka mu maka gaffe wano ekamwokya. Ffenna tuli balamu. Sinafuna lipooti yonna ng'eraga nti waliwo afunye obuzibu. Kino kizaamu essuubi. So God is good and all the time God is good.
so ekyo kibeera nga kituzaamu amaanyi, ekyo kibeera nga kituzaamu amaanyi, ekyo kibeera aha tutuse mu maka gaffe Kamwokya, tumaze okutuuka Kamwokya. So katuveeko katono ate era tujja kudda. Katuveeko katono tujja kudda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tutuse bulungi, ffenna tuli balamu.